mbadde nsaba onzikiriza olwaleero kubanga waliwo abantu abamu abatantegeera bulungi ndowooza bwe mbeera ku mikutu gino nga njogera. Mbadde nsaba ntandikire ku ekyo ne mutabani wange alabika Kyagulanyi tantegeera bulungi kiki mba njogerako. Neye wamuwulidde afande? Namuwulidde nze sibeera ku ebintu naye waliwo obutambi laga mutabani wuuno. Ndowooza naye tantegeera bulungi naye njagala kumutegeeza nti nina emyaka 71 mbaddewo mu Uganda okumala emyaka 71 Uganda tegenda kutandika butandisi kati ebaddewo ate nange nagenda okujja okuzaalibwa ng'era Uganda weeri naye njagala kumutegeeza nti kyetugendamu tetugenda mu lutalo tuli mu kunoonya kalulu ak'okulonda ng'ennaku z'omwezi 15 naye nga tetugenda mu lutalo tewaliiwo kyetaagisa kati kubanga yabadde nawulidde ng'agamba nti oyo tabatiisatiisa tasobola na kulwana kubanga mu nsiko yali afumba. Njagala kumutegeeza nti omufumbi yenna mu magye abeera musirikale era ayita mu training ng'abalala bonna ze bayitamu era abeera n'emmundu ye SMG afumba weeri either ng'agiweese oba ng'agitaddeawo. Actually afande ekyo kizjukiza nze ndasomera mu ssomero ly'amagye y'ebbombo emyaka 6 naye nalaba nga abasirikale tugeze oyingidde oli musawo oba oli musomesa oyita mu training yemu ng'abasirikale abalala ne bw'ogenda n'okola obusawo bwo ng'omaze training ate n'okulutalo ogenda kubanga bakitegere nti abasirikale ku lutalo baba balya emmere tebagifumbira Kampala ne bagitwala mu nnyonyi nedda obeera balwana. Naye njagala kubategeeza abantu nti General Lweso nayingira mu lutalo luno mu 81 naye nasooka kuyingira nga chairperson security committee mbadde ngambyoogera nnyo chairperson w'ekitundu kyange ekyalo bali bakiyita Mwererwe we nayingirira nga ndi musomesa licensed teacher nembeera akakiiko kalinga k'abantu 9 kuliko vice kuliko ebyabakyala kuliko wa ssente wadde tezaaliwo ze baali balina okuuma n'ebirala wa defense youth nga balibeera 9 security committee kakiiko twakalonda awo kubanga batugamba twerondemu obukiiko era obukiiko obwo bwe bwanoonyanga emmere okugitwala gyegenda naye nga negyegenda tetumanyi bantu bano gye bali tulina bwe tugiteeka ne bajja ne bagikimaawo. Mwaka ki ogwa fande? 81 kati nembeera chairperson w'akakiiko ak'ekyalo ne wayitawo ebbanga ne tulonda ak'omuluka security committee bwe baali bakayita ne wabeerawo ebbanga nga embeera simbi nnyo ne tulonda ak'omuluka nembeera chairperson waako bwe twagenda ku Kasab County chairperson wange bali bamuyita Wasose Kamate nze nali vice we nga sinaba kuyingira magye kati njagala kubuulira commander in chief to be agenda okujja bino ebintu abitegere bulungi ajja okutuuka mu bukulembeze ng'abimanyi baleme kubanga bamulimba bulimbi. Kati bwe tutuukaawo ne wabeerawo embeera eyatutabukira omulabe n'atusinza amanyi kubanga eyo mbadde njogera ku gombola y'eggombe ebiseera bye yali mu Mpigi ne kati eri mu Wakiso kati olutalo ne Black Bomba ne baba nga tebakyasobola kukuuma abantu okutukuuma ffe n'okulwana n'omulabe ekyavaamu ne tugenda nga tusenguka nga tuva mu bitundu bino eby'eggombe biriraanye Matugga ne tutandika okweyongerayo tugenda Karasa Kanyanda Semuto mu Luweero naye twagendanga n'abantu baffe era n'obukulembeze bwaffe nga tutambula nabo abantu bo abegombola y'eggombe nga tulinawe tukampinze ng'era tusigale tukyali ba chairperson b'ebitundu ebyo ab'abantu baffe. Kati oluvannyuma sijja kulwawo nnyo kubanga bino ebintu nze mbinyonyola naye kati mbadde mbinyonyola abantu abatabimanyi kubanga abantu bagamba oyo teyali mulwanyi
butamanyi waliwo ababalimba kubanga muntu ne bwaba yawulira olutalo mu taxi abeera alunyumyange yaliyo kati bwe twatuuka eyo then tweyongeddeyo tutuusenga mu Lukoola nze nawandiikira wekitiibwa Jeno omugenzi Leti Regema namuwandikira kubanga ebiseera ebyo bali bamuyita deputy commander ne muwandikira kubanga nali mumanyi nali mulabyeko ne muwandikira nga namuwandikira kapapula akasigala akakabeera munda nawandikako ebbaluwa nga mugamba nti nkoye okudduka n'abantu benkulembera njagala kuyingira era nanziramu samala naku ntono nnyo mu 82 ngamu obanga mu Febbo badyawo nenyingira munda naye ekyo njagala okutegeeza mutabani wange nti nze nayingira ndi mukulu nayingira nga kubanga amagye gano gatulaga nti banayinki ekintu ekikulu gaali gawanya obukiiko bwaffe kubanga ojjukira kungu nagambako nti twakolanga n'ensobi ng'omusirikale akoze ensobi ku kyalo kwegamba ffe nga tetumanyi nti atwewala okumuwaabira munda nti munda kibeera kyamutawaana nnyo kyabakoze kati feeno nagamba naye lwaki temusalira kibonerezo wano ebweru eno akakiiko ne katuula ne kamusalira ekibooko 2 nebigwa n'ateeka wali emundu kamwalina discipline ne mukuba kibooko 2 n'akwata emundu ye n'addayo munda naye ng'olwo awona kino ekintu kyakoze eno kireme kugenda munda kati njagala kumutegeeza nti nayingira nga ndi mukulu nga ndi vice chairman w'eggombolola kati bawulya bero 3 then babeera ne ba vice baabo kati nali vice w'eggombolola y'Igombe kati nenyingira nali mpeebwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo kya vice chairperson wa sub county tewayingiranga omuntu wa bulijjo nayingira nga ndi mukulu naye olw'okubanga nali nina okufuna training nagifunira ddala bulungi nnyo ne traininga kati njagala kumutegeeza nti sifumbangako n'okufumba emmere eyange mu nsiko nali ndi muntu mukulu nga nina abafumba kati eno background olozagimanyi kati tagimanyi naye si kirungi omuntu kwogera kintu kyotomanyiiko naye ate njagala kumutegeeza nti awe maidi w'ekitiibwa amufumbira toyinza gamba nti omufumbi obufumbi yalina obulamu bwo yabukutte mu ngalo naye ne musiko ne bwe mba nali nefumba naye nali musirikale nga ne mundu yange ate njagala kumutegeeza nti natandika okulembera abakyala abenyara bonna mu 83 we bampeera appointment eyo 83 menkulembera abakazi abakyala bonna mu NRA ne tuwamba gavumenti nga nze mbakulira nembeerako nenvaako mu 21 okuva 83 okulembera abakyala abenyara stroke UPDF nenvaako mu 21 nenjoyininga State House kati okufumba nze ng'omuntu nali nfumbyeko mu maka gange naye okufumbira amagye tokikolangako nalina ekitiibwa ekyenjawulo bino bigenderedde kirwaki ebigambo bwinti byogerwa ate njagala mbadde mubulya nti wadde omufumbi mu magye aleme kubanga jajja agenda kubeera commander in chief ajja amagye gajja kubeera wansi we naye akitegeere nti n'omufumbi mu magye abeera musirikale bamukuza n'omukuza nava ku nabeera Lance Corporal nabeera Corporal nabeera Sergeant nabeera Staff Sergeant nabeera Warrant Officer class 1 class 2 ebyo byonna class 2 class 1 yes nga yali mufumbi ne afande olowooza bino bigendereddwa kakati ekirala kyembadde njogerako nti kyetuli mu kalulu ekyetaagisa gamba nti utabatiisa tasobola kulwana tulwana tugenda kulwana ki okujjako nga yatugamba nti alina olutalo lwaleeta era negayiridde nnyo abantu tebenyigira mu lutalo luno oyo lwaleeta lwagamba nti sisobola kulwana alinga agamba tugenda mu kulwana naye tugenda kulona ngenda kuza omwezi 15 balangirira n'abawangudde simanyi bwe bakyusa akalulu kano ne kadda mu January
oba kati okulayira kunabeera udi nejjukira tubadde nga tulayira mu Gwakutaano era bwe kigenda okubeera kandi era neludi bwe kyali noli twalonda mu January tetulonda mu Gwakubiri tubadde tulonda mu January tulayira mu Gwakutaano omukulembeze yenna Bobi Wine Jeno Muntu Franka Bulira simanyi Kasibante Munyagwa Jeno Muntu Nandala Mafabi Yoweri Museveni Bobi Wine anaba wangu dagenda kulayira kati wali okulwana nawuddaga mamwe abantu bagugulinge ne kunsinga mali biki totwala mu nsi ezo fe tuli bana Uganda baguguli babagambe mugugulinga Arua oba mugugulinge nesi ezo tuzinonyako ki mbalabe byaliyo mu biseera ebyo ate kati bye biseera bino kati bino biseera bilala nnyo ate Uganda si mali Ivory Coast atotwala na kunsi naku bwezityo Ezensi na kunyoto eza kudira Uganda n'ogigeraganya ne lwacha yagala tudde ku level za mali kiki kyaleete ekyo kitutwala ku level za mali agamba abantu bagugulinga mali nsi eryawo nti nayo gigugulinga ko nti yagala kujegomba ezo nsi zino obuzibu bwazo ezafugibwa Bufaransa zine bizibu biyitirivu toyiza kugeza Uganda kwezo Uganda etambudde nnyo kusinga kwezo nayenze kyenjagadde okwogerako kyekyo nti tetugenda mu lutalo ate byenjogera gyebiri kubanga nze ekigambo kya protest vote buli wengenda mba nkyogerako kubanga nze ekigambo protest kiba kwedima kiba kwekalakasa nze bwendowooza bwekitegeeza mu Luganda kati mu Luganda kyekyo kyemanyi yes kati bwomanga ogenda mu kalulu ng'okkiriza nti ozza okwesimbawo n'ogenda ne mu kakiiko k'ebyokulwana lekakuwa amateeka gaako polisi nekuwa mateeka ate gwe n'osigala ng'okyayogera ekigambo protest ate n'ogamba nti akyogeddeko atiisatiisa sitiisatiisa era tewali muntu yenna yena gwe ntiisatiisa tewali muntu naye nagamba bugambi nti akakiiko k'ebyokulonda tekandikkiriza slogani eyo aya protest vote nze ndowooza tekandigikiriza anti balina ebigambo biri ebinafanda kalonde kakuume kabanje kanonye kalonde kakume kabanje okusinzira ku bo ekyo protest vote kyetegeeza okusinzira ku bo kanonye era njagala kubeebaza nti bwe babagamba okulonda abantu abagenda okubeera ba polling agent si baabwe babalina era ndowooza ekibiina kya nuupu kiina n'abo abakakiiko k'ebyonda ke bakkiriza simanyi ow'egombolola alaba byakalulu simanyi owa district oba owa region bonna babalina kyemanyi bawaayo batandika okuwaayo amannya g'abantu abo bagenda obakuumira akalulu ndowooza beebo bagamba naye ffe ng'abalonzi bakibalina okutukubiriza mukeere nnyo mugende mubeerewo mu layini nga basumula boxi mutandika okulonda naye bamala okulonda nze kubanga bwe ndaba ekifo ky'okukyalo nga nze wennondera wafunda nnyo tewayinza kujjawo bantu bakukyalo nga batuddawo nga balinda kubanga bwe batuulawo ne balinda kiba kitegeeza abantu abayitawo okulonda bajja kuba tebalina bwe bayita kubanga wafunda si wagazi ffe tetulondera nze wange entaawo tetulondera ku kisaawe kya mupiira nti waliwo obugazi naye jjukira nti ate wabeera polling station wabeerawo ne alphabetical orders nti wano ke kabox ka A kano ke kabox ka B kano to M ebityo webale nnyo kati waba wajjude wabeera congested kati toyinza kugamba nti ba polling agents ne bakakiiko k'ebyokulonda abali awo ne ba constables fena tuyinza okujja mu kifo ekyo nga tukumba tekisoboka kuba abantu baba bangi kale ne fani nga tugenda okuwummulamu ekibuzo kyadde nti obulimba buno obutambuzibwa oli I want to assume nti amanyi kyayogerako but why does he choose okwogera ekintu ekyobulimba n'akisimbako amannyo era wendabira nti abantu abamu tebajja si bakulembeze wabula balimba bulimbi okusobola okuyitawo basobola okufuna obukulembeze naye tebereza bwanabufuna wanalimbululira byayogera kubanga oyina emyaka 5 okulimbulula biwayogera okulaba nti biwayogera obijja mu bantu nze ndowooza nti si bakulembeze era abantu tebandi babaddeko nnyo wabula nandisabye baleme kubuzaabuza abaana nze
nze kungu nabadde namontalinzeeko district yange ye mukono nga mutabani wange gyali naye nafunye okutya waliwo tubadde twogerera ku protest vote n'okuuma akalulu n'ebirala akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama yavuddeyo n'atangaaza ku nsonga y'emu n'ayogera ebigambo byennyini by'oyogedde wano ne byewayogera ng'oli ku mikutu egimu emabegakaawo kaga nti etteeka lyogera kwani alina okukuuma akalulu alina kubeera wa era alina kukola ki naga nti nebyoga nti mugenda kubeera awo mu bifuwe mu ng'ombe katubulizeeko katono kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri ebibiina by'obufuzi nabo babirwa omukisa okubeera naba observer kati oyagala ba voter protector bafaanana batya bamalayika oba baani bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka naye ng'onoojja namakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu yes oyo omulamuzi Simon Byabakama ne njagala kumwebaza kuba mbadde unyambye nnyo okunteerako ebintu ebyo kubanga mbadde nwana n'ekintu kino kubanga ebbanga lyemmaze kubanga okulonda kwatandika 9 bwetu betubadde tuzze tukola ate kati nze bwe mbadde nga mmenya abantu mbadde nerabidde ba observers b'ebibiina ba parties b'abantu abo abeesimbe observers kubanga bali 8 kati kitebereza oba babeera babiri oba abeera omu manya 8 oba 16 ensobi gye nakola gye njagala okwetondera abantu kubya ku president nali manyi nti president bamuwa abakuuma akalulu ke 6 naye mpulya naye ayina 2 kubanga ne candidate ng'abalala naye mbadde nzijukiranga ebiseera ebivuddeko emabegandoza baalinga 4 naye simanyi ndoza bakikyusa kati babeera 2 kati abo abantu bonna bali awo ku polling station y'okukyalo era kino ekintu ekyogera kubanga kati bw'ogamba kalulu kakuume kanoonye kagoberere kanoonye kalonde kakuume kabanje okukabanja awo wano ku polling station anja fande ku polling station yeno kubanga abantu nabagamba nti nze nondera ku polling station yentaawo si esalawo Uganda naye ate bakikyusa ne babanga abategeeza nti bakikyusa ne babanga bagamba nti oba nagamba nti oba eyo polling station tebana mugaso bakalulu kasalirwawo naye ey'okukyalo eyo bw'oba ogiwangudde tekitegeeza nti neyo okukyalo ekiddako oyinza okuba ogiwangudde nti olw'okubanga owangudde eno kye nali ntegeeza kubanga abantu bamanyi okukola effujjo ku polling station ey'okukyalo nga bagiwangudde naye abantu kubanga ojjukira enduulu zigenda ne zivuga saa mukago genda okuwulira saa 7 owulira ntono ng'ebintu ebirala bitandise okujja ate ku ng'omanyi nabadde nagenze n'entunula ne ŋŋamba naye mwagenda ne musoma ne mutikirwa diguli abalala balina masters abalala balina PhD naye waliwo ndowooza ebintu byetwe mu kusoma bye bataatuyigiriza bye bataabayigiriza nalabye omukulu omu ng'agamba babadde bamubuulira ku bino byengenda njogera nti parties katugambe nupu katugambe kati y'ey'amaanyi tesimbye bantu mu bifo ebimu nti era ne ŋŋamba abalonzi nti mugende mubuuze
presidential candidate wamwe oba BMP oba bani abo abogezi abebibiina ebyo musimbye mu constituency meka ku bantu 529 musimbye mu meka mifacho kujja oluvanyuma ne babagamba akalulu bakabbi kati nalabye omukulu aludde n'embyo obukulembeze era nakirabidde ddala nti abantu abamu yetafayo kasitayita mu nagenda mu parliament n'alya sente ngolo kiwedde nga kiwedde tafayo ku bantu takola ko ye nagamba ki yagambye mbwe ebyo beboogera mbwe kimanyi nti Wakiso esinga abalonzi ina abalonzi bangi nnyo okusinga eyo neŋŋamba naye ono ategeera atya kubanga eriyo box gy'owulira nga abantu bafunye 00 kubanga talinayo bantu kati gwoyinza otya okugamba nti obululu bwe Wakiso bwe bugenda okusalawo Uganda nti olwokubanga bo bungi era oyinza otya okugamba nti Wakiso mugenda kufunayo akalulu nti ye President Museveni tajja kufunayo era ajja kufunayo obwo bwafunye bwagatta ku buli bwajjeeri gwate gy'otalina wadde abantu gy'otafunyeyo naye kati gwoyinza otya okutuula ku mikutu gino ku radio n'obuzaabuza abalonzi bo bwotyo nga mwalemererwa okukola kubanga lwaki mutuula ne bakama bano BMP abagamba nti bano ba presidential candidate ge masanyalaze gaabwe lwaki bwe batuula nabo tebababuulira ekyo tebatuula era nalinga nkyogera kungu nengamba nti kungu abantu batuula ku meeza ne babalira akalulu ku meeza nga chanisi nga matatu ne batuula ne bakabalira awo ne bagamba Kampala ina abalonzi bameka nti obukadde buna nti ate Wakiso busatu ate Mukono bumeka tufe tufiiremu awo twetolole wano eri tolinayo BMP bugenda kuyamba kikubuno mu parliament ate tulaba nange nalwesa atasoma ntuula nendaba nengamba naye bano byeboogera bategeera bati bategeera tosobola kutuula n'obalira akalulu wano ng'obala Kampala obala Mukono obala Wakiso Kampala bunze kanfiiraawo Uganda njimaze eri sifaayo kati oleeta ababaka bameka ku district 146 nga gwe obalidde ku 3 oba 4 obalidde ku 4 oba 5 kati nze natunulidde omukulembeze oyo neweewuunya neewuunya ng'ate aludde mu parliament ebbanga lyonna neŋŋamba ono yono omukulu amukulira eri waggulu akozesa mukozese ye kasita ayitamu wano n'agenda n'afuna ekikye ye tafaayo eri ani akulembera agamba waayi katogira tubeera na Museveni bano nze ono kamubulize wano kubanga nalabye ne mutabani wange bamutambuza be babaka abesimbye tosobola kutambuza muntu ng'ayina n'ekibinja ekimutambulirako n'oyagala omutambuze omutwale mu constituency yo mu byalo bya constituency kyalo ku kyalo naye ng'ayina lalizi 3 ng'ayina n'ekibinja ekijja kimugoberera alina lalizi 3 oba 4 mu Mukono district naye ng'ayina okutuuka mu byalo kati abakulembeze bano bemupya besimbyewo tebalina maanyi bakozesa bano abakulembeze ba presidential candidate okubanoonyeza akalulu byalo kwe kujja bwe bati ne babeera nga batambula nabo tebalina maanyi tebalina kibakoledde bantu ababaka tebalina batambuza mu masanyalaze muti gw'amasanyalaze ne transformer yago gwe batambuza bo ebyabwe bibalemye okukola ne bamubonyabonya mutabani wange ne bamuyiseeyo mu byalo abanoonyeza akalulu mu bantu bo tebasobola mu kifo ky'okuteeka laala wantu wamu abantu ne batambula ba Mukono district nga bagenda either mu laalizi 2 mu district tosobola kukola laalizi 4 mu Mukono district tekisoboka babaka be bakiyeta kuba bakifunamu babaka ate nga bwagenda asolooza nze nina wena musanze alina ogubinja gunene nnyo beetisse embuzi ennume ennene bagiwanise maaso batambuza bigere embuzi yabadde yaki mbu yagamba mboba talina sente nti bagende ngaoba bamusololeza ebintu nobuuza nti eno embuzi banagigula ddi okuvaamu sente ne twegayiridde nnyo abakulembeze abaasomamu abagenda mu palamenti mubonyabonya bakandidates bammwe then bakolerera abantu basobola okweyogerera kusinga bwoba tolina kyewakola olina kutwalayo omuti gw'amasannyalaze ne transformer so ono presidential candidate gwe muti gw'amasannyalaze ne transformer yaako nga babakola bubi babonyabonyeza omwana wange Bobi Wine ba MP babonyabonyeza omwana
bamubonyabonya okufaako obufi olumirwa mutabani wo bambi yenna weddewo enfuufu ate alina okuyimirira ku mmotoka kubanga bamutwala mu byalo abantu bamulabe nze kwolwo nali ntambula naye wali otambula naye mu mukono afande kwolwo waliyo naliyo kurale si kurale naye nga ntambula eyo nesanga abantu gye bamulinze neŋŋamba katonda wange candidate anaatuuka ddi eno ate teyalemererwa n'okumalako tosobola kumalako kati waliwo obuzibu obwo naye akalulu okalonda ka 15 nkiddamu tubeegayiridde nnyo eggwanga lino gye twalijja abantu baleme kubabuzaabuza nga babalowoozesa nti tusobola okuddayo eyo kubanga kati babagamba mugugulinga ezimali Ivory Coast omuntu ayinza atya okutuleetera amawanga ago agatalina kye gamanyi agatamanyi golodi waago agatamanyi mafuta gaago agatamanyi minerals eziri mu ttaka lyabwe nga abazungu bakyabitwala mpaka kati nojja mu Uganda we bagambye nti kati ebintu ebyobugagga bya wano bya bannayuganda gweno tugamba tuleete mali obeeyo bwaba abantu beegugunga ne bajjako gavumenti kati oyinza otya okuleeta ekintu bwe kityo abantu bakedde bakoze ebintu byabwe si bya gavumenti ebintu ebiri mu Uganda si bya gavumenti erina obuntu butono nnyo gavumenti bwerina ebintu byonna byonna ebisigaddeyo bya bannayuganda kati goyinza otya okuddira ebyo ebintu n'ogamba nti kati oyagala bireetamu akavuyo k'emmali byononeke n'otogamba abantu kugugulinga Arua nti baleete ekyali Arua nga lwe yaliyo akavuyo akaliyo bali bye baba bagugulinga ogugulinga mali nze natidde nnyo afande watugamba omusirikale tatya kati omusirikale olina okutya kubanga bano bonna abagamba okugulinga mali abagala okuleeta ebyemmali ne be bagenda obireeta bonna tulina okubakuuma ng'abasirikale ng'abasirikale kati mbadde nkubuulira nti nze natidde bwe nabadde nga ntambula walabye ekyafande kyakutiisizza kyenkaniddeawo mutabani wange njagala kumwegayirira azzeeyo abaana wadde bali mu holiday abaana baddeyo mu maka g'abazadde baabwe kubanga nalabye abaana abato omwana omuto eka nga aleseeyo sowaani ye yokka gyamanyi nti gyalina okudda sowaani nefu kwegamba abaana abato abavudde mu maka g'abazadde baabwe nga beekatankira yonna gye baayise olaba bucupa obwa walagi nga beekatankira walagi nga bamu balaba balina zibutidda banywa ebintu ebitategerekeka bali ku bodaboda zibakuba ebigwo omuntu tosobola kubanga ogenda mukono abantu ne bava ebuyukwe ne bava Kampala ne bavaawa ku zibodaboda lwaki abantu tebabasanga kulaale ate kyekimuleetedde n'okumusiba mu makubo avuge agende kulaale asobole okwogera kyagenda okukolera abantu bakiwulire walabye abaana abato nze nga jjajja w'abaana nawulidde ennaku n'empulya nga njagala nakaaba abaana abato abawala bambi nga tebategerekeka ng'abamu n'okuyimirira obuyimirizi bakyasobola nga batamidde kino kyenjogera kituufu senga bakwata zi video zino bazijjayo ne baziraga abantu bandi balabye kubanga ze nabadde mbiraba live sabadde ku TV nabadde ntambula wagenze mu lukungaana ogenze kwetegereza wenvudde nentuuka mu Kalagi nenemererwa okuyitawo kubanga ekyabadde mu Kalagi nenzira emabega nempita mu byalo okugguka ku kyalo kye bayita mayangayanga nensanga nga bamulinze nemusaasira era senga nabadde nina esimu ye nandi mukubidde oga mutabani togenda genda kulaale toyimiriza tojja kusobola kubanga ebyo ebyalo biri dipu nnyo mu kifo kya MP okuleeta abantu abo kulaale amutwale abantu bamulabeko naye nga n'oyo gwatwala mu Uganda yonna yonna kati weebuuze ebyalo bya Arua n'abituukamu ddi alituukayo ddi ebyalo by'eggulu ebyalo by'ekitugu yakubye ralizi nnyamu mu mukono zabadde 3 naye 2 teyazituuse
teyazituuseemu olwakino bwamuzibya nti okunoonya akalulu kukoma 12 neguziba nakoma 12 ba 11 okulonda kwe kukoma 11 ne campaigns 12. Okay, kati afande katono nnyo era gye nja kusaba obulize ku bigambo bino ng'omusirikale obeeko nekyo ngamba wali kuduumira kusinga wano mwe muyina obuyinza tugende tukitandike kati tutandike nalwaleero mwe muba muddayo wali kuduumira kusinga wano mwe muyina obuyinza tugende tukitandike kati tutandike nalwaleero mwe muba muddayo ng'abayeekera mutuuke waka ng'abayeekera mutandikire okukola mission ez'ekiyeekera wali kuduumira kusinga wano mwe muyina obuyinza tugende tukitandike kati tutandike nalwaleero mwe muba muddayo ng'abayeekera mutuuke waka ng'abayeekera mutandikire okukola mission ez'ekiyeekera kole mission ez'ekiyeekera muddeeka ng'abayeekera tewali kuduumira kulala omanyi kungu bwe nayogera ku kigambo kya parade n'ebigambo ebyayogerwawo mu kifo ky'okumpuliriza baavuma buvumi naye kati bino ebigambo biri ku radio biri ku TV biri ku mikutu gya social media byonna biwulirwa njagala okubategeeza nti tugenda mu kalulu okujjako President Museveni mu 8 yagamba kalulu banaaba bakabbye njagenda mu nsiko okiwulidde akalulu banaaba bakazanyiddemu njagenda wa mu nsiko kakati bano abagenda bebasindise okuddayo eka ng'abayeekera obuyeekera kintu simanyi ekujjako nakyo nga protective vote bajja kukivuunula nkitegeere ki kyekitegeeza afande mwe mwali bayeekera naye ate njagala mwe mwali bayeekera ebiseera ebyo tomanyi kitegeeza buyeekera ati kakati tugenda mu kalulu waliwo obuyeekera bwe twali mu nsiko butegerekeka bulungi bwategeeza kati naye njagala kumutegeeza mutabani wange nti ebyo byonna byayogera kuba nti ava waka nga teyeetegese ekintu kimuyitiriddeko nga teyeetegese kikyagenda okwogera ekintu kikola ki kimuzitooweredde ate n'abandi muyambye bali mu birala nnyo bamunoonyako just kumutapingako waya eya red beba ya red na yaki na green bamwagalako kumutapingako waya eya green ne ya red bawayalinge bafune ku masanyalaze naye tewali kintu kyonna kirala tebamwagala kulembera Uganda kubanga senga bamwagala okulembera Uganda senga betabyogera kubanga abantu baali nabo abalala bategeevu baludde mu parliament ono ye yagendayo kisanja kimu naddukayo najja ne yesimba kuwa president yali by election yamala myaka emeka 3 emeka yamala myaka 3 yayingira 2017 yali by election ya Chadondo Chadondo East utyo teyadda naye waliyo abaludde mu parliament nga bamaze emyaka 2 bali naye bamwagalako waya tebakoledde bantu bayagala just masanyalaze kuye tebamubulya bigambo byakwogera era nze simunenya so yekanga yogedde bino kwegamba excitement bwalaba abantu n'agamba nti kati maze naye abantu bayina mulimu n'abaana b'emyaka 15 nze nabalabye walabye n'abaana abato nabalabye kati ekigambo kino kiyakozesezza ndoza ajja kuddamu akinyonyole kiki yadde ategeeza okay webale nnyo katono nnyo egena tuwuliriza kankongera ebigambo bino ndyoke mpumulemu era twajja maaso gammwe ne tubasaba nti bannange mutulondera abantu abajjidde ku ambuleera naye mwabalaba abamu nyina essanyu bategeeza nti ku mulundi guno nga bwe twabagamba nti nze kennyini akakiiko kaffe k'ebyokulonda nalinga akatunulira bwenti ne bagamba mupepete bangi kumwe baganda baffe abatuwagira mwasooka kwekanga ne mugamba ono omusibi w'ettayi manvuli bagiwa batya ono ne batagiwa ono
akakiiko k'ebyokulonda kyekyo ne mbagamba mukiwa obudde era mwe mwakiwa obudde basebo ne banyabo munakkiriziganya nange gye byaggwera ng'akakiiko kaffe k'ebyokulonda kakola okusalawo okutuufu. bangi nnyo ku bannaffe abaali batwerimbiseemu naye mwabalaba abalala bagamba tiba people power abagamba tibankyukakyuka tebagujubanira bifo naye bwebutaba wakaadi abamu bakiweterawo paka wa Museveni abalala ne baweta paka wabali bakyali ba Museveni abalala ne baweta paka mupaapaali n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Mubamanyi temubamanyi? Kaakati njagala obbasaba baganda bange nti ambuleera ke kabonero kaffe abantu abagire ku ambuleera abo yenze mbasindise kamakoogera. Kati waliwo nekyenjagala obbasaba gwe gusoose okujja wano mu Kampala eggwanga mwali tukwasa lyonna. Afanese kungazi kutta mu studio. Nedda mpulira Bambi mutabani wange yenna omuwulira naye kamusabire. Njagala kumaliza ku nsonga eyo simanyi oba oyina kyolese mu bufunze protest vote ogitugobyeko. Nze njiwakanyiza ddala naye ekibi nti wano ndooza obukulembeze bwa wano bwava mu biki bye bagenda okukolera abantu ne badda mu kuvuma. Omanye okuvuma kuno nako kati kutisiza eri abantu abatiira ddala bavuma n'okubawayiriza ebigambo nga kati babivaako baasirika bwecce kubanga buli lwajjayo omutwe bamuvuma. Era newuza fandi gulwaki tokyatya bivumo? Nedda mu myaka gyange gyegyo twavumwavumwa dda kati twabimanyiira naye kati bw'osirika olina okuvaayo noyogera n'obulira abaana nti tujja kulonda ng'ennaku z'omwezi 15 nti era okulonda kwe kuno kwa bulijjo kuno tekulinaamu njawulo. Era nze mbadde nzija mbabuulira ne mbagamba abantu baabwe ababakulembera babalimba nti bababbye akalulu kiringa era juzi kalulu ka primaries aka NRM ekigambo ky'okujja nga buli muntu alowooza nti ajja kuwangula kyekyaleeta obuzibu. Naye buli eyawangula bagamba yabba buli atawangula agamba baamubba. Kati ekigambo ky'okubeerawo ne babuzaabuzibwa ne babateekamu obusungu obw'okubaleeta kubanga babateekamu obusungu okumala emyaka 5 kati bakomyewo era bakomyewo n'okulimba kuli giri emyaka gyonna n'abawangula be balonda ab'opposition tebalina nnyo ekintu ekiri awo kibalaga abantu si babokka n'abeenialemu waliwo abeenialemu abatalina kibalaga abantu kye babakoledde nabo bennyini era kungo kimanyi nnyo mbadde nga emyaka gyonna 5 ngimazeeko tekirina kye kikujjako okuba nga oli opposition okutuula ne minisita n'omutwala mu constituency eyo tekirina katulina gyeno kubanga kati katugambe Nuupu yawangula nnyo mu Buganda wano tulina General Katumba yewenguudo tulina Nankabirwa yewamasanyalaze abo benjogerako njogera ku Baganda bwendowooza nze kanze simanyi bandi Muganda ne bano bagamba Baganda tulina ba minister Abaganda ab'opposition basobola okutuukirira n'amutwala mu kitundu kye n'amugamba olaba bino ebikondo mwabiteeka wano bimazeyo emyaka 5 tekuli waya z'amasanyalaze naye tebatuula nabo teboogera nabo babifuula mpalana ate kati era bakomyewo abantu be bamu okubuzaabuza abaana kati nze kulonda protestive vote ekyo kigambo nkiwakanya ne banakinvumira nkiwakanya bakozese naye ndowooza nabo batuule bakirabanga ekigambo kye bakozesa si kirungi naye tewakyali kyakkola kubanga bakyagenda dda mu bantu ekyagenda dda mu bantu tebakyakijjayo bakikozesa naye ate tekibayamba protest vote tekibayamba kubanga tekina we kikuyambira kubanga waliwo amateeka ekigambo kyo kyoboolese tekina we kigenda kuyambira kubanga waliwo amateeka akakiiko by'okulonda be bateekawo then ne security nga bagamba nti keera ogende mu layini olabe nga basumula boxi ne bwe batogirabye naye osangawo baana bakubulya nti box bagisumuludde eribadde empty mulonde bagalewo polling session ku saa 11 naye bw'omala okulonda akakiiko k'ebyokulonda kagamba ddayo naye bagamba
osobola okukomawo simanyi oba wakakiko k'ebyokulonda yaka nga babala obululu naye ne bakuwa distance woyina okukola ki woyina okubeera meters 2 bagambye meters 2 nze no nalimba wadde na 10 naye meters 2 nazo zimala beeraawo babala akalulu kubanga bakawanika n'okawanika ono naye wano jjukira gwali mu mita 2 oyinawo abantu bo ba agents ba candidate ate bakitegeere nti NRM yeyinawo ba agent abatono bo bano aba opposition kubanga bamanyi okwegatta bali omuzeeyi ali omu bo bali 7 katebereza so bano baba tugeze 14 bayina ba polling agents 14 then bayinawo bali bo observers nze be nali sibaze 7 then abo bonna baabwe ono ayinawo just omupiwe naye abantu 2 kati abo be balina okubeerawo kuuma akalulu ate era be bakatambuza okatwala ku Paris okajja ku Paris okatwala ku Gombolola ebyo bwe bityo bonna we bali abakola egyo emirimu kati n'olwekyo nze saagala kulimba bino bye balimba mbu mukole bwe muti bonga balina ekigendererwa kyabwe nti bwe munajja abangi abasirikale bajja bakubamu amasasi then America ejje ebataase kyekigendererwa oba Bungereza oba ani amawanga g'ebweru galabe nti abantu bafudde bangi nnyo kyokka kye babakungira era kyekibaweesa ne walagi okubanga bye mukola temutya kyekibaweesa n'enjaga kababeera nze nabadde mu kuziika ono wa poliisi nina candidate omuweni ale mugwe nagambe ne mugamba banne bana mwabe mupi mulekeraawo okunywesa abaana bano ebintu ebibi abaana abato kubanga mwagala babakolera ebyo mwe bye mutasobola kukola nga bammwe kati kwaba abaana bwe nalabye ku boda kwabaddeko abaana bababaka ababaka beesimbyewo abaana baabwe babaddeeyo nga banywa walagi tebaliiyo bali buddo bali liddawa bali America baliwa bonna babaka bonna ne ba presidential candidate abaana baabwe tebaliiwaawo kibawese biragalagala bino baberenga bali unconscious ate gwe towulira nti yakutte nnyina nga amaze okunywa ebiragalagala yatemye abaana be bonna nga amaze okunywa ebiragalagala kyekibanywesa bajje nga tebalina kye batya basigale waawo bakole fujjo basambe boxi then babakube nti enseze bweru zibirabe so si Uganda so si Kenya naye bweru eri si East Africa attracting attention webale ng'ekyabadde Tanzania alaba President Museveni ng'akyogerako oliranga nti kyalimu omukono gwaba mugulumeerwa ye kubanga tebaagala baddugavu kubanga balina ebintu bye baagala wano ebyobugagga ate tebeza n'abakulembeze baffe abamu abeesimbyewo babasuubiza mbu ebampangudde nja kubawa gold yenna ali mu Uganda nja kubawa amafuta nja kubawa ki biwalaba e Libya bwe bawa Bufaransa Bufaransa netta Gaddafi oba baani abamutta bannato nakati eggwanga teridanga mu kutereera kati ebyo ffe byetuwakanya bye bituvumya tetusobola kyabuswavu nnyo nze ku myaka 71 okukkiriza ebintu bwe bityo okudda wano okutwala ebintu by'Abannayuganda ng'ate be babyekoledde gavumenti byekoledde abantu simanyi PDM simanyi emyoga naye abantu bekole n'oyo wa PDM ezo sente zize bazimuwa kukola ewuwe kati lwaki ojja yonoona ebintu byabwe okay good tukwenza afande ensonga endala afande ebaddewo wiiki eno again guli munnamagye jakiriza njikubuuze naye ng'otonambuuza ekyo njagala mutabani wange ekigambo ky'obuyeekera kino akiddemu akinnyonnyole kubanga lino eggwanga liri agenda oddikulembera alwanirira kujja kulikulembera afande oyagala annyonnyole kino obulungi katula akinnyonnyola wano mwe muyina obuyinza tugende tukitandike kati tutandike nalwaleero bwe muba muddeyo ng'abayeekera mutuuke waka ng'abayeekera mutandikirewo okukola missoni ez'ekiyeekera naye kakati bw'ogamba nti lino eggwanga lyammwe mwe muyina obuyinza bananchi ate no bagamba muli bayeekera kubanga abayeekera tebasobola kuba eggwanga lyonna nga bayeekera era bayeekera kabaka paati
Kabaka Party ayagala yongera okukinyonyola abantu bakitegere bulungi tebanvuma buvumi naye bayongera okukinyonyola ayongera okukinyonyola nange nkitegeero nze omukadde kubanga si kitegedde kati nze yaliko omuyekera mba omanyi obuyekera kikitegeeza mba nkikyusiza mu bulala nnyo kino ekyemundu ekyammwe well kakati naye ate n'ekirala balina okukitegeera abantu bonna abali mu bintu bino abenyalemu abaje n'omugisa muntu aba nupu abaki nti intelligence eri nabo basula nayo buli ekikolebwa kyonna tukifuna era kyovola abantu luli abali bagala okwocha ekibuga Petro twabakwata naye ebipiira ebyokwocha twabakwata nabyo bemanyi intelligence eri nabo wadde Bobi Wine agambye nti abali babalyamu olukwe tebaba wakadi babagoba nene babawadde ajja kusanga nga mwebali kubanga baagala eggwanga lyabwe baba wadde kadi kufuna amasanyalaze naye eggwanga lyabwe balyagala nabali be batawadde eggwanga lyabwe balyagala tebaagala kavuyo kubanga bakoze ebintu byabwe bino byokuprotectinga gain sibye tebakuprotectinga bya NRM byokka n'ebyabo mwebiri ebizimbe byabwe amaduuka amamotoka kubanga mu meeting babeerayo nabo era naffe mu meeting yetubeera waliwo omuntu ayinza okuleeta ekiteeso noga ekyo kyolese tekijja kukola bwagamba nti kati bonna bwe bakuŋŋande tubakubemu kubi masasi noga ekyo tetujja kikola ekyo tokireeta naye eri mu meeting gye bali byonna bye bateesa tubifuna mubifuna bulungi nnyo teri kye bakola kye mutamanyi wali era yagambye ndi President Museveni alabye nyumbu kubanga ye mubanda naffe ababanda tubalina owuliriza Radio 4 mu makaago ku mulimu gwo nawonna wuli Radio ulukumira matoko Radio 4 ensusuzi okay afande ensonga endala eri kumwa gy'Abannayuganda gw'omwe gen kubasooka okuvaayo okuvumirira parade illegal drilling ezitali mu mateeka nga polisi bwetugamba n'amagye naye twalabye abasajja abadde bambadde obukofiira obwa yero ne t-shirt ezayiro nga bayimba ennyimba ezifaanaganako n'ezammwe ez'abamagye era nga no bakoledde ddala nga aba NUP kye baakola emabegako ku birthday ya Bobi oba yali birthday yali ki ya Bobi Wine era nga bayimba ennyimba zino beebo afande tukomyewo ekyo parade ebyondaze n'ennyimba mbirabye era bwenfulumano ngenda kubuuza waje byabadde kiki ekyabaddewo kubanga tebikirizibwa nze bwenti bwenkimanyi obuva wano ojja kukibuulirizaako era bwenakomawo nja kinyonyola inshallah omwezi ogujja fande agabye wanakomawo ajja kunnyonnyola obutambi obwo buliko abambadde ebya yero nga bayimba ennyimba ezo n'embeera nga bwetambula era ekyo fanoza kyongera kakasa nti tewaliwo kyekubira mu kukwatisa amateeka ekikyamu kisigala kikyamu campaign zitambula zikyafande simanyi oba ofunye akakisa okutambulako ne President Museveni nate kubanga twasemba okwogera naliko naye mu Busoga nembeerako naye mu Mbale campaign zitambula bulungi era njagala kwebaza abantu b'NRM olw'empisa kirungi nnyo okubeera n'empisa mu kalulu kubanga akalulu kano era kungu gy'osula oba gy'olondera oyinza okuba olondera wammwe mu kyalo ondera kyabazaala nga gy'olondera ekyabazaala omanyi emukono ekyabazaala eri nakifuma kati kyabazaala tegenda kusenguka ejje e Kampala egenda kusigalayo eyo era abantu b'okukyalo abaana b'Abaganda abaana b'Abasenga abaana b'Abajjajja kubanga abantu bonna twakula tubayita bajjajja abakadde
abo bonna bagenda kusigalayo eyo musigaleyo ekibiina kimu pate emu yegenda okuwangula oba bwe zinaba ziremaganiddwa akalulu okuddibwamu balondekere emu nabagamba basobola gamba tigwe kulemberako emyaka 2 n'ekitundu nabano bakulembereko 2 kitundu akalulu kaddibwamu naye era musigala yeeyo kati njagala kwebaza abantu bonna batuta akalulu kano nga kabukakamu ate nebibi n'abantu abala n'okusingira ddala nuupu ebadde babehavinga bulungi nga balinamu obuntu butono naye balina engeri gye batandise okwetabulamu nga balabike omanyi bagamba mbu kino ekintu kiina kye kibayamba naye tekiina kye kiyamba bannayuganda naye gwe oba oyagala okola ekintu ekifaanagana bwe kiti ab'ebweru bakuyambe ffe tulina okuyamba ffe wano munda good wabadde incident yabadde yiganga afande jjo omuntu omu nattibwa abasirikale ba poliisi nja kusomera abatulaba ekiwandiiko kino nga poliisi bwe yakiwandise ampuliriza ngenda kikuvunulira poliisi yagambye bweti omuntu omu yafudde okusenta ku poliisi leero ngenda kusomeza 28/2025 November ekibiina kya National Unity Platform candidate waakyo yakubye campaign mu Iganga district ab'ebyokwerinda bayungudde nga bulijjo okuuma emirembe naye wakati awo wabadde okasukirwa amayinja abantu nga bakumiddwamu omuliro candidate Kyagulanyi ekyavuddeko abasirikale bangi okufuna ebisago wamu n'okwono n'emmotoka za poliisi abasirikale ba poliisi beerwanyeeko okukakanya effujjo lino nga to disperse okusaasaanya abadde bakuŋŋaanye nga bali unruly nga bakola effujjo crowd sizes abadde unruly era mu kukola ekyo omuntu omu civilian nattibwa era yattiddwa yamanyiddwa nga Misach Okero nga musajja ate nga muntu mukulu abawerako ku ffujjo lino bakwatiddwa era nkati bali mabega wa mitayimbwa poliisi ya Uganda condemns evumirira ebikolwa eby'effujjo bino era neerabula abo bonna abagezaako okulwanyisa ab'ebyokwerinda nti kyebakola kikyamu era tijja kubeera nga kikkirizibwa baliwa ya poliisi ebintu bino bikolebwa bw'oba tolina buwagizi kubanga ndoza waliwo parties ezimu ezitandise okulaba nga tezirina buwagizi nga either akalulu kaziva mu ngalo kubanga kati bakandidate nze naye nakitegeera butegeezi luvannyuma nti ebeera ekintu kye bayita sympathy vote nti oyinza okwefuula gwe bakubye n'olemala okumala ebbanga ng'obeebulayo omwaka gumu akalulu katuuke n'onoonya akalulu ng'oyina ng'abantu bakusaasira ebyakutuusibwako nalabako omuntu omu ekayunga eyo yeerabira nga yagambye nti bamukubye oba okutwa okwa kkono enkeera ate n'asiba okwa ddyo nga yeerabidde kwe yalimbye kati ebintu bino bikolebwa byebiri byenkugambye ebikolwa bye bawa abaana bano kubanga bakola ebikolwa bino nga baliko ebibali ku mutwe kubanga omuntu ayina emmundu nze nabagamba nze mundu kyekyokulwanyisa kyennina siina jjinja siina jambiya siina ki naye gwe oyina jambiya oyina butida oyina ebintu bingi oyina olusi n'ekidomola kya petro banga waliwo n'omuze ogwaliguze ogw'okuyira abantu petro ne bakoleeza kati ebyo byonna byonna obirina naye ng'ate nzize okukuuma ate nina okubyewala kubanga abantu mbadde nga mbagamba nnyo nti ejjinja lyatta Goliaasi bino ebintu tuleme kugamba nalwesi aleeta ebintu by'okusaagasaaga ebiti si byakusaaga ejjinja litta naye nabagamba abaana bano ne bwe nabadde mu kuziika osi waffe gwe basse ow'okukyalo nabadde mbabulya nti bulijjo abantu bagamba nti fe abasirikale tetulina gye tuzaalwa naye ndoza kubanga abantu babadde bayitirivu nnyo abazze okuziika oyo osi okuva mu mukono eyo nayo gye yayitirako yaliko ekalangala yaliko eyeggulu abo bonna bazze okukola ki okumuziika naye mbagamba abantu abali wano mwena mukitegedde titulina gye tuva gye batuzaala
naye kati ebikolwa bwe bityo bikolebwa bano abakulembeze abaagala sympathy vote abaagala obuwagizi okuva mu nsi ez'ebweru zijje zikondembinga Uganda oba batuteekeko embago obutabeera na byakulwa ebintu ebifaanagana bwe bityo naye nga buli muntu ajjukire Aliyanga Aliyanga gwe battira bali bamwita Aliyanga yes Mutegete ayera oba Yeranga oba Aliyanga gwe battira wali ku mini place yayina gye bamuzaale waabwe mu Teeso abasirikale bana Uganda yonna va ku bino omukulembeze gwe mbadde ngambe yabadde ku TV ng'atulaga ng'alaga nti bw'oba olwanye kuwano wokka Kampala wakiso biki abantu abalanga tababala mu magezi akalulu kabwe si kakulu gyali akalulu kabwe si kakulu gyali ajja gattagatta kano asobole okuwangula eggwanga eyo endowoozo girabanga nafu nnyo kati byebikolwa ebyo tusaba bane nsaba bayisimbyewo muli bantu bakulu muyina abaana muyina abamu balina n'abazzukulu tubeegayiridde muleke kuteeka bazzukulu baffe n'abaana baffe mu bikolwa ebyokulumba abasirikale ng'ate abasirikale nabo baana kati olaba amagye gaffe abaana bonna abasingamu kati baana baba retired generals baba retired colonels be bali mu magye kati ne mu police ojja kusanga beebo bano baana b'abantu lwaki babakuba amayinja nga baze kubataasa kati okuba ejjinja yabadde akoze ekyo ly'okumukuba ejjinja ono nalabye omukulembeze aludde mu parliament tayogeranga nako nti oba kati mukoowu ng'agamba okwanganga police mbuyawulidde nga ayagala kukwata owa police mu bulago owa police ng'akoze eki olwokubanga waliwo abamagye bave mu kalulu kati ebikolwa bwe bityo bwe tuba tetuliiwo bannayuganda banaakuumibwa batya tulina okubeeramu be batuleeta kubanga ti oba ekyo kibadde yiganga ng'ate oyo omukulembeze ajja kuva wagenda wala obuyinza buli mu bantu mwebiki bino byammwe nga kuwala gina kunjaga na ku mayinja nze ndowooza nti tebijja kukirizika sirowooza twetaaga mirembe nze mwagaliza obukulembeze obulungi nga bawangudde naye alina ekigambo kyayogedde nti military police ekasuka amayinja ekyo si kituufu naye ebyo tujja kubiraba kubanga bintu bikolebwa misana ngenda kubinoonyerezaako mbirabe nti military police yatandika kubanga ate yagambye Wembuya naye ate agambye yaliidawa Kawempe simanya atoba yali agenze kozi agambye leader mukulembeze kubanga kye tugamba abantu babeere mu bitundu byabwe gye baba basanga naye kati yewe aba yagenze okulaba ebye Kawempe simanyi bukulu bwe biyimiridde naye ekyo ngenda kukinoonyerezaako nkirabe naye kino ekyokutugoba mu buyinza ekyo kyo tukirinze ate tulina ewaffe tetuli mu bino byagambye mbutugo by'abantu ku ttaka ate senga ataddewo okunoonyereza ku bakulembeze bonna nga tutaddeko n'aba opposition ajja kusanga nga ffenna twenkana naye oli agambye okukwata abawagizi bakwata omuwagizi akasusa ejjinja okuwagira tojja na jjinja kati omuwagizi kubanga gana amayinja gakasukibwa gaba tebagayodde awo baba bazze nago amayinja agatukubwa Arua pavers ezatukubwa zaali ku mmotoka ku pick up kwe bazijja okutukuba so bava nazo gye bava tebaziyoola awo kati kyekikwasa oyo omuwagizi Kyagulanyi takasuka jjinja era Kyagulanyi tumulinda ayogere kyekigambo nti mukube kati naye ajja kukwatibwa singa akyogera kati nakino nze kyova obulyanga mugamba ave yannyonnyola ekigambo ky'obuyeekera kiki yabadde ategeeza kiri kyenzanyidde abantu naye omuwagizi bamukwata kasooka suka ejjinja bwoti nga bakwata okay thanks for the show. Greetings to our finalists. My question is lwaki President Museveni waba akuyega abantu ebitongole by'okwerinda tebiba kubamu mukagubalagala ate nga abeera n'abantu bangi okusinga ku Kyagulanyi oyabuuza abeera ali kulalizi kyezo ekikubya muko ogubalagala nga muganya okugenda nga mukoze procession musibye ekkubo nga babagambye kati ng'ekalaji
mpulira oluvanyuma nga maze okulemererwa ngenze bagamba bakubawo mukogo balagala nga baganye okutekubo kubanga ekkubo lyali liri supposed okubanga liri open abantu abalala balikozesa kati ekikubi omuko gubalagala ku ekyo naye nze siroza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omuko gubalagala ekyo si kituufu kyayogera kituufu nnyo ezo meeting bwe zituula zibange ezigenda ezipanga olutalo bwe babanga batudde mu ezo meeting babanga abateekateeka bakimanyi bulungi nnyo ndowooza mpozi kati kye tulina okukola kyengenda okusaba poliisi oba aba intelligence bonna bajeyo amaloboozi bagateeke ku mpewo agabeera mu meeting ezo nga tebanaba kusimbula kubanga bagafuna tugambye nti mugafuna bagajje balaga abantu ekigambo ekisingidde ddala okuleetera gavumenti eno obuzibu kyekigambo ky'okusirika ekyokukwata buli kintu nga bakikwata mu ddembe kyekisingidde ddala okutuleetera obuzibu naye senga kati tujjeyo maloboozi g'abantu bennyini omuntu akiwulire ddala nti ono gundi waliwo abafulumyako katambi ka Dr. Kiza Besigye oba kasimatuka katya naye njagala na buno busimatuke obubeera mu meeting ezo kubanga tubirina ebyona byonna ebipangibwa akalunga kawedde ebipangibwa nga kalutekanabaawo abantu batutebwera okutraininga byonna tubirina n'amalamba g'amasimu bansonyi oba security bansonyi okubanga mbyogedde wano tubirina tulina na buli gombolola balinako abantu bameka abagenda okukola efujjo n'amasimu n'ennamba zaabwe ez'essimu nabano bennyini abakuba lwaki bakuba tiyagasi bakimanyi lwaki bakuba tiyagasi lwaki osiba ekkubo nga litwala abantu n'omukulembeze w'abaali balina amakubo nga basibye amakubo ne bagamba kati muyite mulino ne bateekawo alternative totadde alternative route osibye ekkubo gavumenti eteekawo omukulembeze wagenda okuyita eteekawo omukulembeze bw'aba ayimiridde awantu president yenyini amanyi n'okulagira emmotoka eziva eno muzireke zigende then neziva eri muzikirize ziyitewo yes. This is Tom from Mutinda. Please tell Madam Afande. Recently, I saw a video of NOP supporters assaulting a female traffic officer at a certain police station. We haven't seen any action. Why? Najiraba omanyeri y'ebintu ffe abayita mu lutalo n'olaba ekintu nakirabye nange waliwo omwana eyakindaze ndi mu kukinoonyerezaako ne mpulya nga njagala omukazi nga teberezo wa traffic aba akoze iki bino ebintu bipange era kyova olaba nti wabeerawo n'omwenge ogugulwa nga gwakuwa abantu bavubuka bano banywe batandika okukola bino njagala okubategeeza olwaleero bansaasire nti kino nkyogedde ti ebintu byonna tubirina ate bakimanyi oli ne bwanavaayo kumpakanya bakimanyi nti kyenjogera kituufu nti wabeerawo meeting ne bapanga tosobola kupanga meeting nga bano bebafuwa enjaga bano bebanyowala jiba ate nze nsaasira nnyo abaana baffe abayigirize abali mu kintu kino abasomi ate abamu nga ffe tubaweeredde nga state house yebaweeredde gavumenti yebaweeredde ne mugenda ne mwenyigira muyina degrees muyina ki olwokubanga toyina mulimu gwe n'opanga ebikolwa ebifaanagana bwe biti ebyokuba kubanga abapoliisi tebalina ssomero lyabwe gye kale katugambe nti poliisi eyina primary ne senior n'amagye bwe gati naye bonna basinkana ku university mwena gye musomera ne mujja okupanga oku omu n'asalawo okuyingira poliisi omulala n'asalawo okuyingira amagye omulala n'asalawo okuyingira prisons omulala n'afuna omulimu ne musisinkana ne mutandika okwetta nga mwena mwasomera Makerere mwasomera Kyambogo mwasomera UCU mwasomera IU simanya IU kibinyo nemusisinkana mutandika okwetta mbulokubanga parties onagambye mbutwagala bagoba mubukulembeze obukulembeze temubutugobamu bwe mutyo mututeekako ekyokunyaga amataka ate nga nammwe mulimu ekyo nga nabo benyini bakozesa abapoliisi baffe oba abamagye baffe okugenda okugoba abantu ku ttaka olaba tukirwanyisa ne tuleeta n'akakiiko ka lukyamuzi okulaba nti kayamba abantu okulaba nti era ne bamulagira buli wamagye yenna gw'okwata bukwasa oleete ng'atwala ekintu kyabwe naye ate bwalina okukitegeera ti nange nalweso wadde ndi wamagye nzikirizibwa okubeera n'ekibanja oba ettaka kasitamba nga mbifunye mu makubo matuufu naye toyinza gamba mbu kati ekibalwanyisa okuba twazza eggwanga mbukubanga tuli mu mataka gaabwe ttaka ki
abirete balete bwino Wala wenja kudda naye buli gye tugenda okuziika nalweiso okuziika kungu oba okuziikaani abantu bajja n'enkoba naye nga baana bawaka awo kuliko ab'amagye basaze ettaka yonna obupolotipoloti ate olina agamba mbwe ettaka lyaffe balitutta ab'amagye nga tebalyetundidde ye campaign twaziteekawo democracy twagiteekawo n'akakiiko k'ebyokulonda ne kalagira abantu okutwala okuba campaign awatali ku masomero awatali ku makanisa awatali mu luguudo yeyo democracy nene bwe tukira mu America ffe kye tusaba vuga emmotoka yo nga tolina procession tosibye luguudo genda gy'ogenda okuba teri ajja kuba tiya gasi mu kisaawe si mu luguudo onani akubye essimu atayina muganda we gwe batwala mu ddwaliro ng'atomeddwa ng'alina okuyitawo naye ng'ekkubo sibe yaani oyo atayina mwana agenda kukola bibuuzo zino campaign zatandise nga bana ba P7 bakola ebibuuzo aba senior 4 aba senior 6 kati aba university bagenda okutandika kati takimanyi akakiiko k'ebyokulonda ayagala kutugamba tekateekawo bantu gye tiyagasa ajja kubwa ng'osibe ekkubo omuwuliriza omulungi akakiiko k'ebyokulonda nako kalina obuzibuzibu bwako kalina obunafu bwako era buli muntu yavaayo n'akategeeza Bobi Wine bwe yagenda okwewandiisa yakategeeza ne yasindikayo abantu ne boogera nako byeyemulugunyamu ne President Museveni naye yasindikayo abantu ne boogera n'akakiiko k'ebyokulonda ndoza neketereza abamu babagoba n'obbagoba akakiiko k'ebyokulonda kasalawo kajjamu abantu abamu abasangibwa nga balina ebizibu good afade tubage basibe bulungi twenza kadi ko tuwaddirira njagala basibe bulungi naye njagala kusaba abantu bonna banoonya akalulu bakanoonye mu bukakamu bagende gye bateeka okkubira ralizi basangeyo abantu tebatambula n'abantu ekyo kye kisingire ddala okuleeta obuzibu era bakitegeere nti bwe kibadde tekinnabaawo nga Bobi Wine gyatambula alina emirembe naye bwe yatuuse wano walowooza nti akalulu ka wano kake kakukumba bukukumbi alowooza nti tewaliwo batamuwagira alowooza nti abantu bonna bonna bamuwagira abalwadde be batwala mu malwaliro abaana bagenda ku bibuuzo omukazi ow'olubuto agenda okuzaala kati bo balowooza nti bonna bonna bantu baabwe nti kyebava bakola ebintu naye eri gyabadde badde byo tebiriiyo kati tumusaba addeyo ku nkola eri asanga abantu gy'ateeka okubasanga good bage basibe bulungi afande musibe bulungi